nti tulabye ebifaananyi ndowooza ebireetedde abantu bangi nnyo okweraliikirira n'okutya n'okwewuunya oyo mutabani wa Museveni bw'alowooza ne byakola. Mulabye ng'atadde ekifaananyi kya Eddie Mutwe mu mbeera gy'alimu. Buganda baffe we bamukwata ng'ali healthy bulungi nnyo, ng'alabika bulungi. Wawulidde nti kye basooka okukola kwe kumusalako ekirevu kye n'enviiri nga bagezaako okumutyoboola. Abamanyi Eddie Mutwe bakimanyi bulungi nnyo nti kimu mu bintu byasinga okwagala kye kirevu kye. Kwegamba bino byonna babikoze okumutyoboola n'okumumalamu ak'obuntu. Mujjukire bwe basooka omukwata yavaayo n'abategeeza nti bamwambula engoye zonna zonna n'abeera bukunya, ne bamukuba ebifaananyi ne bamukwatakwata mu bitundu by'ekyama n'ebirala bwe bityo. Kirabika ne wano bye bamukoze. So tuvumirira ne sekufumira ina ebikolwa bino ebityoboola eddembe ly'obuntu ebitatambulira ku mateeka. Eddie Mutwe bamukwata ku lunaku lwa Sande, leero Lwakutaano. Ebbanga lino lyonna mutabani wa Museveni afuddeyo n'akakasa nti yabadde naye. Ekyembi ng'agamba nti ali mu kumuyigiriza Lunyankole. Kakati n'ekyo kyennyini tulina okivumirira bannange, kubanga bw'otandika olaba omuntu eyayita omukulembeze ate ng'atandise okusosowaza ensonga z'okusosola mu mawanga, agezaako okuleeta obukyayi ku bantu abamu, kiba kyanaku nnyo, era kwe kulabula kwe tuwa eri oyo mukulu n'abantu abalala bonna, oyo musajja n'abantu abalala abatambula naye, nti ki kye mugezaako okusiga mu bantu baffe, ki kye mugezaako okusiga mu ggwanga lino. Amawanga gonna agayise mu bizibu nga genocide nga holocaust babitandika bwe batyo. Tolowooza nti olunaku lwakya abantu ne batandika okwekolako obulabe. Wabeerayo abantu bwe batyo abatalowooza ku future y'eggwanga n'ebirala, n'avaayo n'ayogerayogera ebintu ensi n'emaliriza ng'eri mu muliro gw'otalabangako. So tukivumirira nnyo. Bwe tuvudde eyo tubadde twagala olunaku olwaleero bwe twalabye ebyo ebintu bwe bityo, twayise abantu bonna abagala Eddie Mutwe, mikwano gye n'abalala okujja tubeere ffenna ku kitebe kyaffe tusabe era tunyonyole ku nsonga ezo. Famire ya Eddie Mutwe badde n'okubeerawo, abaana be, omukyala, maama n'abalala. Naye ebyembi amagye mugalabye, SFC esoose okuyingirawo neyingira mu kitebe kyaffe negobamu abantu bonna, ate n'amagye aga bulijjo ne gajja ne poliisi n'ebirala ne baleeta effujo lyonna eryo lyonna lye bakoze ku kitebe kyaffe. Kino bagenze bakikola era bakikola okugezaako okutulaga nti temulina kye musobola kukola. Naye naffe tugamba bannayuganda nti guno omulimu kataala lyaffe ffenna nga bannayuganda nga bannansi tulina ovaayo ne twerwanako, nga kubanga leero Eddie Mutwe enkya bajja kujja bakwate omulala, olunakola bakwate omulala, kubanga ne bwe twogera tulina abantu baffe abalala be tubanja abakyabuzeewo. So tujja genda mu maaso nga bwe mbagambye already twateeka habeas corpus mu court application eyo, nga tugamba twagala kooti enkulu eragire Muhoozi n'abantu be baleete Eddie Mutwe mu kooti oba bamute. Naye tumanyi nti ne kooti ne bwesalawo bwetyo, oyo yavaayo n'agamba nti abalamuzi ba clowns n'ebirala bwe bityo. Naye ffe kye tuba twagala okukola okusinga kwe kubeera ku record, kubanga ne ssemateeka olwedde bali mu gityoboola. Amagye agali badde amagye g'eggwanga ono agafudde gage ng'omuntu, kyova olaba agasindika okulwana entalo ze ng'omuntu n'okukola ebintu bwe bityo ekyennaku eky'obuswavu. Naye buli muntu yenna mu Uganda alina okweraliikirira ku bino ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe.